nga n'obutiti tebunnakkakkana. Tubadde twagobye dda ku ddwaliro ly'e Kaliisizo erimu ku ago abayizi abaafunye obuvune gye baddusiddwa mu kiro ekyakeesezza eggulo. Kabadde kayisanyo kennyini ng'abasawo beebulungudde ekisenge bano 8 gye bajjanjabirwa. Bangi ku balwadde babadde bayisa maaso mu mpapula z'amawulire okumanya bwe gwabadde akageri abasinga gye baaleeteddwa ng'ebigenda mu maaso tebabitegeera. Wano w'otegeerera teyagereesa omuntu okulya ng'eyasimatuka kunsa yali tabalaata, kubanga Hassan Rashid olwawuliddemu olungubanguba n'atumya akatogo. Ng'amaze okukawa amaala yalombozza engeri gye yasimattuseemu nga wamma ddala yayise emmannyo ga mpisi. Ajjukira okugabattukana okwabaddewo nga buli omu alaaja n'okusigala nga mulamu. Kati awo buli omu ogezaako okupalapalanya afune waayita abamu we bayingidde wansi w'obutanda, abalala nga bayitadde ku mulyango nga bwe bakoona ki bwe bakoona kufuluza waddeko. Hassan tagenda kwerabira mukwano gwe gwe yatidde okwatuukiriza amannya gwe yagezezzaako okuyamba bafulume wamu, wabula ye n'agaana ng'awulira gamuwedde. Omukka gwadde mungi oguli asidiki ate nga ogw'emifaliso nga ogumanyi. Yaŋŋambye kimu tasobola kusiba mukka kuyita mu guno ogw'eno oguli asidiki asobole okufuluma. N'aŋŋamba ye talina maanyi ate tasobola kusiba mukka. N'aŋŋamba ŋŋende. Bano babadde babulayo ebitanda 2 byokka okutuuka ku luggi nga lumaze okumenyebwa. Bosco Sekyanzi nga naye yasimattuse tabadde na bingi byakwogera okuggyako okwesunga okulya sseggwanga ye ng'afulumya eddwaliro. Ekyennyina kyensobola okatenga enkoko gyendera nnyina gituukayo nga ngisala busazi. Sekyanzi ne munne omulala Derek Muyombya mu baafudde babaddemu ne munywanyi waabwe Fanfe Timothy Bukenya gwe bagamba nti bagenda kusubwa ebitalojjeka kubanga abadde kyakulabirako kinene gye bali. Engeri tubadde babbola ng'oli gookipa nze ndi defender we kati ngenda mu misinga mu ngeri nti tetugenda kuddamu kumulaba ku kisaawe. Somesa abamu baatunyonnyola nga tetubitegeera, oluusi nga ngenda olumu nanyinyonnyola nentegeera kubanga waliwo some areas wera nsingako. Kumpi be nayogeddeko nabo tekuli mwetegefu kukyusa ssomero kubanga libalabamu ebiseera byabwe eby'omu maaso. Abazadde nabo bagamba nti bakwogerako n'abaana baabwe bategeere nti kali kabadde kabenje. Olw'obuyinza bwa Katonda nja mmuzzaayo kubanga lino essomero si lye lisoose okujja ate ndowooza nti era si lye likomeredde kuba emiriro tuzze tugiwulira. Kyokka bwe kyatuuse ku w'okunenya ku byabaddewo abazadde bakubaganya empawa nga n'abamu si basanyufu n'ekya poliisi okukwata omukulu w'essomero. Kati abayizi bano bayinza okukikola naye ate abalabe be bangi. Nze ndi w'amasomero, amasomero nkakasa naddala wano mu Laakaya amasomero gayina abalabe. Gavumenti yalegezezzaamu ate ne poliisi eriraanyeewo teyakoze kye yabadde erina kukola. Aisha Nakyanzi nga muzadde ate omusomesa omutendeke atubuulidde kiki ekyali kirina okukolebwa oluvannyuma lw'okubeegezaamu okwasooka ku Lwokuna. Tight security we yandibeereddewo ne bafuna omusirikale ali wero amudi ng'ekiro ne bamwemployinga ng'ayita emabega eyo mpola 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 mpola. Abasawo bawadde essuubi nti abalwadde bakubye ku matu. Kussa ebifuba bibaluma then ebimu n'ebiwundu bibaluma nnyo kati bo bagenda kugira basigaddewo then tusibuleko abalaga nti bali bulungi bakontinuwenga n'empeke nga batuuse ewaka. Abaafiiriddwa nabo tetubasuuliridde. Tutuuseeko mu maka ga Charles Suuna eyafiiridde ku myaka 16 gyokka agasangibwa mu kabuga k'e Kaliisizo. Okusinziira ku Caroline Nabasejji nga ye nnyina w'omugenzi, kitaawe wa Suuna yafa n'amuleka nga wa myezi 3 era nga yabadde amulabirira okutuusa mu kaseera we yafiiridde. Nasigala nga bebi wa myezi 3 nasigala ne maama we Nabasajji Caroline nga nze neerabirira omwana wange n'akusumukamu. Engeri gy'abadde ng'atetenkanyaamu ebisale naye eraga nti ekyamutuuseeko takigwana kubanga mu Suuna ono mwabadde alina essuubi erinywa ku kasukaali akatali ka ntuuyoze. Bannanga omwana Kyazi lyeribadde essuubi Suuna kasome ngenda kunywa sukaali naye bannanga sinywedde kuba yabadde agenda okungulira yabadde taata ewaka yabadde maama yabadde yafuuka mwannyinaze yabadde yafuuka muganda wange kyokka ng'ate ye mwana gwenzaala naye bw'ate bwandekulidde. Olunaku lw'eggulo abakulu bajja omusaayi ku bazadde okugenda okukebera endagabutonde okusobola okwawula emirambo giweebwa ab'eŋŋanda. Tutegeezeddwa nti ebyavuddemu
byandikomawo enkya olwo enteekateeka z'okuziika ziryoke zikwajje. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.